التي تندرج تحت عبادات الباطنة الظاهرة الباطنة زي كويس. وكذلك نقول ونرجع قليلا إلى ما كنا نتحدث بتبدا يكتبوا توغera ku kigambo usratu almuslimatun, family islamu ebere etya, bajalira batya, kaifa tubuni ezimbwe etya, wa kaifa tuhdam atera bajimenya batya. وقد بينت كثيرا من الامور التي تتعلق عن عبادته أسرة المسلمة جزاكم كنيونيولا لمن يشاهدني ويسمعني أولنا نندبا جزاكم كنيونيولا. وقد توقفنا في اللقاء السابق على ما يتعلق بما يمنع الحمل والويبين في بيغانو البطوك بيراو سلام ناجزاكو ولكن لا يرى شيئا، ولكن كل متطلبات موجودة ngebyetaagisa okubeerawo likai tahamira omukyala afuna olubuto naye nga tafuna olubuto. wakati bayantu kullu hadhihi al-umur, ensonga ezo zigaana omukyala okufuna olubuto katuna bagenda mu ssabo, waliwo ensonga zaahira ezirabikako. وقد انتهينا من هذا الموضوع بطواب ملبلونج. أما الآن ننظر إلى حقوق ما بين الطرفين بفنانيزوا ebiri wakati wa ma baina at-tarafayn hatta yadkhula sahibuha al-janna. tuso mtu aingie janna labudda an ta'lama aw ya'lama huwa wa hiya hadhihi al-huquq bifunani siwabinu. wa 'inda imra'atin laha 16 alina bifunani ziwa kwana sinzira asabe janna 16 betugenda okwogera mukyala yenna jali sawaa arabiya au ajnabiya au ajamiya ateeka okumanya ebintu bino 16 hatta tarju aljanna inda Allahi subhanahu wa ta'ala. ولذلك أمر هام للحاضر والغائب، والحاضر يبلغ الحاضر فليبلغ الغائب، وربما الغائب يبلغ الحاضر. يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك. وكيف لا؟ إذن البالغ أي المبلغ، أقول مبلغ أنا توصل الحاضر يبلغ الغائب الواتق إذا تريو. وقد يمكن تسمك الغائب أن يبلغ الحاضر. walwali wone ngali wokkoga kodi na kutunula na kufukamira nenga taliiwo shakhsiya yengo omuntu taliiwo kyokka oli anaabiraba jana babirabye namutegeeza ebyabadde wo nategeeza ekibabadde bategeeza. mafuhumu almas'ala mubitegeera obamba vumu. lidhalika ensonga zino 16 omukyala ateeka okuzimanya bwe eno zimutegeeze oba omukkiriza yenna hatta taruju ljannata min indillah asobole okulowooza tanayingira ejjana, wa illa mushkilatun kubra tabbu nene. wakadhalika inda rijali ate eri abasajja 15 b'obuvunaanyizibwa waka buli mu nsonga 15 ruwaidan ba'da ruwaidan tugenda kukwata ebikwemu naye ntegerekeka tegereka ihali ikhwa ngate munimba muntegeera bakite mutegeera mutegedde tugambe ebivunaanyizibwa kutulanda abategedde tuwali yomu yali wadisi. lidhalik ensonga 16 eri omukyala yenna omukkiriza asuubira okuyita ku sirata. manga sirata tulina 2, esooka n'eyokubiri. ensonga zino nga mufumba ateeka okuzitegeera, naawe omusajja omuyambeko azitegeere. amma inda rijali 15 babasajja tulina 15 batusingako eno. awalan esookera ddala min huquqi mraati inda zawjiha
eby'omukyala byateekeddwa okukolako observation ng'ali mu maka g'omusajja kama 16 ziri 16. Esooka yeeruwa an tutii'ahu idha amara, omukyala ateekeddwa kugonda bugonzi singa omusajja abaako kyamulagidde. Ayuha nnaasi, tetulina mwenkanonkano mu maka kujja ku ibadaati. Ayuha al-ikhwa, an tutii'ahu, omukyala alina okugondera bbaawe idha amara, bw'aba alina kyagize eki kyamulagidde. So si kumubuuza ti gwolaga ye bw'okola eki kati gw'okola eki naye olijja balufaana bubi bwetumanyi wasula lweyo oba ovaako obusajja bwo batula okwogera bwe bati istihzaan njogera ejirega. La abadan an tutii'ahu idha amara au idha amaraha, bw'aba mulagidde taa'a wassam'a, mpulidde ate n'engonda. Falidhalika su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, bamubuuza bakati ya Rasulallah, an nisaa'i khayri, nisaa'ul khayr, bamubuuza ya Rasulallah, mukyala kyasinga obulungi mbukkiriza. N'ayogera ensonga zino wammanga sallallahu alayhi wa sallam, n'agamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam, an tutii'ahu idha amaraha, mukyala alina kugonda bugonzi ng'omusajja amulagidde. Watasirruhu idha nazara, omukyala asinga obulungi yeyo yagondera bbabu yenyumirizaamu, mukyala wange masha Allah. Wa an tasurrahu idha nazara, n'okubeera nti bw'amutunulako muli awulira masha Allah, mukyala wamusanyusa. Kiba kituma ki? Kiba at-tazyin, nayo ibaada nkulu. Hatta tadkhula al-janna, omusajja wasanyukira wonna ku mukyala we kuyingira jjana. Era singa wali edduweesaba okuba omukyala sekati ndi mukulenga babiri, kuba ndabira ddala nti ejjana abakyala bagenda eri mu ngalo. Allah yasimplifying ensonga ezingi z'abakyala ejjana, walakina la ya'lamuna, kikulu butamanya. Lwaki seekolako? Okwekolako bwekozi. Idhan nabi nagamba sallama an tasurrahu idha nadara, bwamutunulako n'awulira essanyu fakad intaha al-amr, ejjanaamu kazaji wangudde. Lwaki tuweekolako? Lidhalika omukyala omukkiriza yagamba omwana ng'agenda kufuubirwa muwala we, n'amugamba nti mwana wange wa iyaaki, nkwewaza ki an taqa'a aynuhu, tokkiriza liiso lye kutunulako ala kabihi, ng'ofaanana bubi. Wala yashummu minki illa atyab rih, ate togezangako kukuulyamu akaswa akabi, beera ng'obunya bulungi. N'aleka ng'amuwadde solution y'ensonga eyo. Faqala fa inna atyaba rihi alma, gati akawoowo akasinga mu nsi yonna alma. Genda mu kiyigo genda onaabe, kati onaaba ayuhannaasi. Idhan tuli ku kigambo an tuti'ahu idha amara. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال النبي بكنا تتمات مبلونج التي تطيعه إذا أمر ويتكلم قال جدي تقريك نقام بيشوكو وأن تسره إذا نظر ومسجب وقلقوا ولا يكبرونجي كباتي يتلفونيو بنا كووكا وكا شار بنا كووكو sajja n'atera okudda genda weekanike koleko bulungi, weesiigeko obunye bulungi, isa mu nkwawa, isa mu mabeere. Mabeere gatuuyana kuba gabunduse wano we gabundukidde, watuuyana tuuyana ezikuvaamu ne ziwunya. Ogenda okugiramu oti ebbeere okwewuba nga liwunya bubi, ate ng'otuteyo Katonda. Naakwagala ate ayuha al-ikhwa, naakwagala ate. Idhan ensonga y'obuyonjo ensonga Nabbi yayogerako sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ahlul ilm, nibagamba walaysat at-ta'atu mutlaqan, eno tanbihi kuno kuwoninga okugondera omusajja laysat mutlaqatun, tekuli direct
walakinna mashrutatun waliwaka kwa kulizo alla tuti'ahu fima asiyati llah wabanga mulakide kujemera Allah fala anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati llah wa innama at-ta'atu bil ma'ruf hakadha qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam teri kugondera kitoni ngakijenyiza Allah kyomugondera wa innama at-ta'atu nayo kugondera bil ma'ruf fima yurdi rabbana ejekisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala lidhalik at-ta'atu muqayyadatun bil ma'ruf oteko kubanga kyogamba kyekyo amma idha amaraha semo musajja mugamba an takhla'a jilbabaha namugamba bijilbabu bindabikira bubi fala tuti'ahu tukiriza la au an tatruka salata ngati salati fi kuzima swala kukasela kusala busazi kulafi bavu la au an yujami'aha fi hidha ubana yagala abiri naye ngameni atwa sajja bali mukola baridi me obitegera na yagala yigata la yajuz dhalika shar'a kama qala dhalika ahlu ilm amru thani tujimaliliza nebikwata min huquqi zawjati lada zawjiha yatekido gondiro musajja hatta tadkhula aljanna qulna 16 birikumina mukaga kad bayanna wahida tunyonyode ko chimo wama yaliqu biha au bima yaliqu bihi min dalail no bujulizi ko songe faraga nabi kigere kisi amru thani an tuqarra fi baytiha shirala mchala inakubeira waka ay hala ayatu halat min ahwali ay halat min ahwali kabere fanaganija omukyalo omukkiriza asuubira essuubi eri Allah an tajlisa fi bayti zawjiha mkyala inakola ki an tuqirra fi bayti zawjiha mkyala inakubeera waka dhalika qala jalla wa ala Allah byalinga bawonika yabagamba nti wakarna fi buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى تخيلوا معي سياق الكلام اللي بيقاموا بها كويزنتي وكرنا في بيوتكن صوت يا قامت وكرنا في بيوتهن تخيلوا معي واجي ومخاطبة لهن يا بيقام التي يتم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سياق سيقا يقولسا لمخاطبة goyogera naye yagamba nti wakarna fi buyutikunna so yali senga yatuma nabbi yali badde amugamba nti wakarna fi buyutihunna bagambe tebava wati naye yabegambira nti wakarna fi buyutikunna mwe temuva mayumba musigala waka Allah yabegambira subhanahu wa ta'ala mubasharatan nabatugamba nti wala tabarrajuna tabarruj al-jahiliyyah al-ula temugezo okuddamu okwambala ennyambala eri yali kizibu nnyo omukyalo okuva awaka n'agenda n'akola byakoze n'asigaza ennyamba y'obusiraamu kizibu at least bw'abanga asigaddemu kayimaani akakyakoledde yeesibako akatambala mu ngeri gy'aba ayagadde n'akasibako ne kakuma wano mu bulago naye nga asigala akaseesa buseesa bwali paka naddaddayo awaka anti kakkiriza kavaayo kampi bw'ogenda otunulira ogenda asigala agirabugizaali bikaseera ayogera tunaagiraali kasi nakasika lwaki wewe emirimu ayuha dansi jiribabu tibagikola webabi aguyambala buyambazi netayaya wamuntegeera idhan wakarna fi buyutikunna mubeera wakawa mwe takkirizibwa kuva mu bakage kala ibn taymiya rahimahullah wala yahillu lilmura'atin an takhruja min bayti zawjiha illa biidhnihi omukyala yenna takkirizibwa kuva waka wonna illa biidhnihi okujjako nnyinimu nga yagize yamutadde agamba nti fa idha kharajat biduni idhnihi senga yewaggula n'agenda
nga si yamukkiriza omusajja fahiya nashizatun abeera mukyala nashizatun yaliwa omusiikuuzi w'obutabanguka awaka aba asiikudde obutabanguko n'agamba nti wahiya asiyatun lillahi wa rasulihi aba ajemedde Allah n'omubaka we فيستحق عليها العقاب أي نوكب الزبا إذن فلا يخرجن من بيوتهن abashaala tebateekeddwa kuvaawo okuba kyekintu kikolebwa nnyo si kyekifuula ekintu okubeera halaali omuntegedde okuba ekintu kikolebwa nnyo kiriko n'ebigambo bingi la yajal hatha an yakuna halalan tekikifuula hukumu yesigalayo wadde nga muyitirize nnyo kikola hukumu esigala nga bweri kibeera haramun mahma ijtahada kathiru min annas wadde nga abantu banyiikidde nnyo era bajja kukibonereza idhan okufuluma kw'abakyala abangi iqabatu alayhinna yauma alqiyama illa biidhini azwajihinna kujjako nga babbaabwe bagize bagambye nti mugende mugenda gyebaba bakkirizaamu eyo n'ensonga yakubiri mu huquuq ebivunaanyizibwa bw'omukyalo okutuukiriza nga ali maka g'omusajja. Thalithu, nsonga ey'okusatu ku 16 an tutii'ahu omukyala alina okubeera nnyo kuritiko nnyo ng'agondera bbaawe idha da'aha ila firash singa abanga amwetaaze laysat laha qawlun talina kigambo kyonna omukyala kyaddamu singa omusajja aba amwetaaze ne bw'abeera ku mmere n'amugamba nti sooka oyimuze omummonde wansi tikimwetaagisa kunaaba mu ngalo ezo ajja kuzinaaba ng'avuddeyo kujja kugambayo kale genda onaabe jangu ng'onaabye engalo aye sigandi malewo emmere yange ewola ewolera ku kinange mpola olidaali alina okubeera omukyala ng'ategeera nnyo obufumbiro obufumbizi ne batalowooza nti bali ku ibaada yohanazi singa n'omukyala nga beerega n'omusajja ayambadde katishat n'omusajja ayambadde katishat bali mu lujja beereega tomanyiira nawe tomanyiira mbizigwe mbwaggwe ebigambo ne bivuuma awo osi mukazi we aye namwinamu n'abaana aba nga kitalo kino nja kukuba omusajja gwe tomanyiira nja kukuba bakunzijeko bujja khayru ma'i mukyalo nga mwasiza ng'oyo nabi saa salama yagamba nti thalathatun kama inda imamu nisai wa abi dawuda wa tirmidhi yaqulu nabiyu thalathatun la yadkhuluna aljanna abantu basatu jana bagiveeko n'agamba gwe njagalamu ali omu yagamba nti mura'atun mutarajjira kyala nakawanga atwalaganya bbaawe nga mwana we awo muntegedde nabi yagaana ejjana omukyalo oyo okuyingira mura'atu mutarajjira ye mukyala eyeeyisanga omusajja mu kufulumya eddoboozi mu kwekalakaasa eri bbaawe ejjana agiveeko illa idha asabye okumusonyiwa fa in lam yatubu alayha baba tamusonye inda allahi laysa laha aljanna laysat laha aljanna jana teriyo kama qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam idha almar'atu mutarajjira omukyala nakawanga talina ssuubi lya jjana falidhalik omukyala bw'abanga omusajja akwetaaze tolina kigambo era akafaananyi keyatukubira nabi sallallahu alayhi wa sallam kewuunyisa hatta ala jamali nga bali waggulu ku nsolo jamali mujimanyi jamali ngamiya nga batudde waggulu baweesi naga nti wano wenjagalira okusalira ensolo yange palamenti njagalirawo tomugana tumala okukka wansi wabula ofuna lukuswa tetuugwe tetumenyeke bwakukkiriza kyekyo bwaba atakukkiriza teekateeka mugwe mufe olunalo muveewo ku nsi ya Mungu nga mufiirire ku ibaada yakwe falidhalik teri lugezigezi dhalika qala nabiyu baka yagamba sallallahu alaihi wasallam law kuntu amura kama inda abi daud قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد سيغانا فناك الجانس لمن قبلون يا بانتو أبناسين زبانتو بناوي لا أمرت امرأة تسجد لزوجها يا لبداسين زبا منسيين نسين نبي وابلو مجالة يا لبداسين زباوي قبل تسين الله سيغانا جانس يريو
كيرضع أمر عظيم. حديثنا جوغر الدي لما جاء الرجل فلاح إلى النبي ورم سجى جيرين فلاح سجى مليم كان شاكيا لجمله يجى غاروب نميي يجى ناجلو النبي صلى الله عليه وسلم يجلو برواجي ngamiye yali abawarabu basibako ebigaali yakisibako ekigaali ky'amazzi nekifuuyira ennimiro wala yut'imuhu naye nga tagiwa byakulya wala yusqihi nga n'amazzi tagiwa. Engamiye eyo neyekyanga olunaku lumu yawman yekyanga naye nga tajagga nteekako nga buli wagenda okusibako ekigaali kiri eyagala naye mumalawo bumazzi kunzita nagigezaako neyegaana okugisibako amazzi omulundi ogwokubiri. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل الى النبي سجن النبي نقول يا رسول الله ان الجمل صال كلب صال كلب عند النحويين يقاموا كلب بديت التوكيد اللفظي او قولي ودين جاكو بغبغبغ يبقى توكيد قولي كتب يا جماعه كلب اريم وي نيني توجاولا نكونغوا yali badaga nti innal jamala swala kalba nakumaawo si mbi nnyo naye kalba mbwa yennyini ekulyola nakumanya. Basahaba balinga bana okusingawo mwalimu Mugira bin Shu'ba, mwalimu Ali, mwalimu Uthman Abubakari ne Umar kamuje tugende n'abalala tulabe ensolo ebadde ki muntegeera. Falamma dhahaba an-nabi ma'a sahabihi eri ensolo ebadde ki nemulengera. فجاء صوب النبي معنى صوب يعني أي نحو النبي نجان يورك دير النبي فتقدم منهم النبي نابا فامنا يناقين جاري فقال رجل يا رسول الله إن الجمل صال كلب نخافك منه تقولي سجاكم له يا رسول الله. فقال النبي ليس لي بأس به نجيكو زيت تنجاكنا مشيش توسيب. فلما اقترب النبي إليه خر نيفون موانس يملك كتوك وين فقر الجمل نيفك ملوانس. فقال أصحاب النبي قال يا رسول الله إن الجمل لا يعقل ويسجدك ونحن أحق أن نسجدك يا رسول الله إنما يكفون مليتي أن تفعل بتجيرت تكفون ملي يا رسول الله. فقال النبي لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد تري يقلز بكفون ملي مونتو ولو كنت آمل لأحد أن يسجد لأحد لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها. سيغنى لو تشانسي لغيرا يا ربدافون ملي يا ربد موشي مسجد مشالوا مفهوم أميرا ذلك يغاني نميري yagambe kintu la yaqul naam yosina buzima naye omuntu okuvuna mira omuntu la chansi yali ya muntu omu mukazi kuvuna mira baawo mubitegera ebidansi tuli kuti bimutegera omukyalo okugonda tuli ku nsonga omukyali tumuvunaanyizibwako awakaga kumani wabbaawe byateekeddwa okukola wabbaawe tuli ku nsonga yakumeka out of 60 liku ya kusatu ekwatagana kuki idha da'a ar-rajulu mar'atahu ila firash baba mwetaaze omukyala talina kigambo okujjako okwetonda sujja gundi bubi tegunnuma nsonyiwalira naye sikwekalakaasa naye yesajja lyabalitya libanna oba njaga gyonywa oba mayonji gutwani ndi mulwadde gutwani ndi mulwadde oba linywa njagalira bali bakutamira tegunzita أيها الإخوة مشاهد أباس ومنزا ما بتماني شاكوتي ويري جلاس سجة يقلوا أيها الإخوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند إمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقام ومشاهد سنقاكم بنت بنا مشاهد ناري كل تدعى يوم القيامة بقي لكم يوم القيامة
bamugambe idhhabi ila abwabi aljanna, genda eri geeti z'ejjana, wadukhuli ayyuha shi'ti, genda olabe gona oba oyagala oyingire. Lwaki? yagamba nti idha sallati khamsaha, mukyalo we bw'alisala eswala ttaano n'azisaala bulungi, wasamati shahraha, ramadaani neetuuka n'agisiiba, wa ta'at zawjaha, mu nsonga eziyingiza mukyalo ejjana, wa ta'at zawjaha, n'agondera bbaawe, wa hafadhat farjaha, neyeekuumira bbaawe, bagenda kumugamba nti genda mu jjana geeti gy'oyagala bw'oba oyingira yawma alqiyama. walidhalika rajulun, omusajja alina mawtun azima inda mraatihi, eri mukyala we alina ensonga nene mukyala okuyingira ejjana. walidhalika idha daaha, bw'aba amwetaaze tewaliwo kigambo kyonna okujjako okwetonda. rabi'an, songa eyokuna, omusajja bagandi okusiba kwa Allah ate bino byansi, naye nabbi olaba bweyawa omusajja kyansi mukyala mugambi tasiiba ku lwange lw'omwagali. takhayyal ma'i hadha azim, Allah yakola ebintu byonna naye yejjako obuvunaanyizibwa obw'okumusinza obw'ekyeyagalire n'aleka bba n'ayitawo. ontegera yonasi, tosiiba olusiibo lwa sunna nga muwali muwaali, kiyinza omutikka ate nga wasiibye, kiyinza omutikka, kisi kitambo wabula kyekimutise ayonasi, kyekiyinza omutikka. kale mumenya ayuha ikhwa, mumenyeza ddala, mumenyeza ddala, gamba kubonaabona okusomesa. idhan kyekiyinza okumutikka, bwagazi kiyinza okumutikka ate nga gwe hujja eriki bunasiibi. lidhalika qala nabiy la tasuumu imra'atun sawmu tatawwu'in, tosiiba lusiiba lwa sunna, wa zawjuki hadirun, nga bawaali leero teyakoze waali, illa biidhnihi, abaga nti siiba sirina buzibu, genda osiibe, naye teweesalirawo kusiiba sunna, so kusiiba osiiba lillahi jalla waala, mulimu gwa Allah. naye yakimanya nti abaddu bano balina bye baagala, nayejjako obuvunaanyizibwa n'abuwa omusajja yakuta. bw'osiiba nga waali ng'akwetaaze ate eri Allah musango, sokolaba omusajja obuvunaanyizibwa bwalina, nawe mikujo bagenda okukuba babakuba rayitini nene, bwejemera Allah ojjagisiŋŋanayo naawe. fadhalik kyalo olina okutunuulira, ontunula ng'omanyi toli kwibanda. era mukyatasiiba nga bawaali kujjako ng'amaze kumuta, ekyo baka yakinyonyola bulungi. khamis, eyokutaano, mukyala byateekeddwa okutunuulira kwalisinzira okusaba ejjana, alla tu'dhanu ahadan fi baiti zawjiha, mukyala takkirizibwa kukkiriza muntu yenna kujja wakaawe illa biidhnihi, kujjako ng'omusajja yagize eki yakutadde. amru thani, ensonga eyokubiri, illa idha alimat imra'atu, omukyala bw'akimanya anna dukhula ahadin fi baytihi la yu'dhihi, tekimunyiiza, fala mani dhalika, ne baba tasabye. bw'akimanya nti abaana bantu tekirina kyekimukola, ne baba tagize, ne baba tasabye, hatta walau ummuha, maama we nga tamwagala wakatayingirawo, maama we nga musajja tamwagala, olw'omusajja ali wala nnyo. ebintu abantu bano basatu bazito nnyo inda Allah. oluvannyuma lwa Allah yali waggulu w'obuzito. owokubiri muzadde, owokusatu musajja. ate omukyala bw'afumbirwa, abazadde bati bakyalina makulu mazito eri ng'omusajja. ate omusajja aba muzito nnyo okusinga abazadde. mathalan, senga taata wajja, taata w'omukyala najja awaka, n'omusajja n'abeerawo, bawa omukyala, bombi ne basaba kibabaagadde, mazzi, fene, n'osooka okuweera taatawo, oguba musango, okujjako ng'omusajja agaire kale nkuso. owokubiri muzadde, owokusatu musajja. ate omukyala bw'afumbirwa,
abazadde batakyalina makulu mazito eri ng'omusajja ate omusajja aba muzito nnyo okusinga abazadde. Mathalan, senga taata wajja taata w'omukyala najja awaka n'omusajja n'abeerawo baw'omukyala, bombi ne basaba kibabaagadde mazzi fene, n'osooka okuweera taatawo oguguba musabo okujjako ng'omusajja agaire kale nkusonyi bogenda kubiwoza yawmal qiyama. Ono ye munene yasooka okufuna fene nga kitaawo tannaba kufuna. Kitaawo omulowoozaako oluvannyuma oba nnyoko ng'omusajja amaze kugiraki, tojja ng'ogalagata maama wange mami kaakalya mami, talina makulu nga waliwo omusajja. Walidhalika ayuha ikhwa, musajja muzito nnyo naye abakyala babimanyi. Mu ntegeera gye tusoma olwaleero waliwo atayigire janna illa masha Allah, illa ma rahima Allah. Kizibu kuba tebabimanyi. Ajja buzikufumbirwa, musajja asiba bulungi omusipi, musajja alina kabodaboda, alina omulimu akola. Oli omusajja amanyiraavu aba ejja kukubya emiggo giwulire, amanyiraavu ye yafumbirwa ebyo. So biggwawo mpaka kyabagamba sooka otunuulira eddiini nga tunaba kusiima bintu mukyala bibamuwasaako ba musajja bibamufumbirwako. Lidhalika ayuha ikhwa, musajja muzito nnyo eri omukyala. Maama batakyazitowa, taata batakyazitowa singa omukyala afumbirwa. Lidhalika sa'alati Aisha radhiyallahu anha, Aisha yabuuza Nabi, ya Rasulallah, ma a'zamu nnaasi, muntu kyasinga obunene eri omukyala, muntu ki mu nsi yonna asinga obunene? Faqala nabiyu zawujuha yasinga. Namugamba ate y'omusajja, namugamba nti bakadde be. Yali akimanyi bulungi nnyo naye ajaga ni mukazi we. Awo omuntu yali asuubira manyi ne gamugwamu. Yali amanyi bulungi nti omusajja omuntu w'ebbeeyi gyali mukazi we, nga n'omusajja omukyala w'ebbeeyi gyali musajja. Bye yakirowooza minzaani ejja kubeera bwetyo. Nagamba ate omusajja bakadde, ate omukyala muki musajja. Walidhalika ya ikhwa, tugambye nti nsonga ey'okuna kyatateekeddwa kukkiriza muntu kujja mu nnyumba ya musajja, mu maka ga musajja okujjako ng'agasiimi amusiimi. Ne bwaba maama we ayinza oga nti nnyoko tajjanga wano okujjako nga wendi, saagala wano nnyoko. Asobola ati maama ate biki ogenda genda ne maama we tajjanga wano. Kati wajja mukole ntya? Genda omutuuzi wali mumuwoova musogasoga wali teekawo akakeeka wabaatuula, tayingira mu nnyumba ya musajja. Kujja ngo okubya esimu n'akuta bannange enkuba ezze, mutuuze ku kifugi mubikkeko omukeeka. Enkuba bw'ekya dde mu muti gwe oba asiibwe yagireki tayingira mu nnyumba nga tebamukkiriza. Lidhalika tujja kukomaawo ku nsonga yakumekeeki. Nsonga yakutaano tugenda kufunira 6. Wa barakallahu fiikum. Baziine bwana bawe ekiriwo mu kibuuzo batabaawo buli omu adde yanaatereka mayiti ye biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وسلم وعلى آله وصحبه ومن اكتفى بأثره إلى يوم القيامة. ثم للإجزاء أيها الإخوة درس في الواليرو وتولي كنسونغا ومكاغا ومكاغا كالا ذاتي كدوا وكل رباوي أسوري سبيل okuyingira ejjana lunaku lwetunaasisinkana wekitiibwa rabbana subhanahu wa ta'ala. Lidhalika kibadde kisabibwa n'obuwombeefu ekiti ekyawaggulu, bannyinammwe, baganda bammwe, bamaama bammwe, ensonga zonna ze batwalire bagende okufa nga balinaku kye bamanyi. Bufumbo si kubeerayo kulinda byennyanja na nnyama na kuzaala baana. Eyo yenkola yennyini asuubira ejjana kubanga tuli ku ibaada etusuubira okusasulwamu. Ejjokuba darusi yaffe olwaleero tukomye ku nsonga yakutaano, ku nsonga bivunaanyizibwa by'omukyala mu maka 16. Then tunaabimala ate tutunuulire eby'omusajja naye 15. Kati buli omu agende mu bbaliro ng'amanyi kyagenda okubanja munne. Omanyi kyogenda okubanja naye kyagenda okubanja, naye kijja kuba kibi obyekangira awo mbaliro batukubanja nga tobiwuliranga nako, owulira bubikubanja ng'ensonga bazitwala olaba mu ngeri faanagana bye. Tunaawata kisanyo kya ddembe bannyinaffe tubasomese, bakadde baffe tubasomese mpolampola ne lutofi
bakwate ogw'ekitalo bamanye ensonga zino abakola tawba bazikole. Mwebali abasajja, omukyala akuba omusajja bwava okusaala ava ku mulimu alina okubwa. Omukyala akuba omusajja agana kuva mu muzikiti nga wano otudde dalusinga ekeesa kuba bamuwani nyini mulonde era nyina okukuba abo gye bali bayitirivu. Sajja nga omukyala nsambooko, sajja nkuba yonzira awaka nkuba, mwegayirira takyakkiriza abayitirivu. Lidhalika embeera eyo mbi nnyo okuyaamu omukyala akuba omusajja. Tujja kufuna ekyafaayo ekyo. Omukyala akuba omusajja lwaki tamukuba tujja bitunuulira, tunaaba tugenda mu maaso inshallah. Wabawo ekibuuzo falhamdulillah, waba tewali bagikime gweyingiddewo tugisaale, buli omu agenda atereke mayiti ye wanaagiteeka biawunihi subhanahu wataala. Allah yatugamba nti innakum mayituun, mwenna muli bagenzi kaseera katanaba kuggwa. Nategeeza nti annawmu akul mawut, okwebaka banugala nokugira ki n'okufa. Gyoba olaze manya nti saawa inoyinza obutadangulu kubanga ogenze eri muganda wa kufa. Kibuuzo bekibaawo alhamdulillah, watabaawo. Naam. Obufumbo bwa undercover mubumanyi? Banyonyi undercover kyategeeza bakiyita misiyar. Managing misiyar undercover bwe buluwa, olina mukyala weeyo teryamumanyi, olina gy'omuteeka eyo, gweweewungula bwewunguzi n'ogenda. Balaba omusajja kwanguwa nga teyabalagawe, talina teri katale teri duuka naye kyamaki tolina buzibu kasita mukkiriziganya naye. Waliwo tatanazal anha byateekeddwa okwejjako ng'ate obusiraamu bumumiwa. Kati malejeri undercover oteeka okuba mukkiriziganyiza naye okubeera nti togenda kusala biyungu, tosala biyungu, bwewa ogwira bwewo. Ekyokubiri ayinza okugamba nti nja kweriisa wabula njagala ekintu ekipalamenti, oba n'ogituukiriza bwewoyingirirawo n'ebirala ebikwatagana ku nikaahu bisiyasa tekirina mutawaana singa bakuwoowa naye. Okumukweka si y'ensonga, n'omugyayo ng'afudde tolina buzibu gye tugende tuziiko nabadde mukyala wo waddembe. Okumugyayo ng'afudde n'oyanjula nga bwali mukyala wo olw'ebizibu by'oyinza okufuna nga bategedde. Ate ng'oyagala okuwasa olina n'obusobozi, tolina mutawaana. Misiya kirina buzibu singa mukkiriziganya n'omukyala wo. Tusalire alayhi salaamu. Mu Isiraamu bamaama bali mu kategori zimeka? Bw'oggyeko maama ono azaala, bamaama mu Isiraamu bali mu kategori zimeka? Waliwo buli yenna kitaawo gwe yawasaako abanyoko, buli kitaawo gwe yawasaako abeera nnyoko. ate ono abeera kukuzizza ayita bamaama wo. Kujjako nga yakuyonsaako, baba yakuza nga yakuyonsa ku bbere olwafuusa ennyoko biridaa olw'okukuyonsaako. Naye naba nga yakuza n'akugogola empisa n'obeera otaba nnyoko. Nabi Allah yakitugaana okuyita atamani, bagiyita omutamani oba iboni tamani, la nga si gwe omuzaana omuyita mutabani wange, la yajuzu dhalika. Paka bakimugaana sallallahu alaihi wasallam asigale nga bwali. Kuba kuyite akuzaala naye atakuzaala tomuyita nti nnyoko, nawe tomuyita ye nnyoko akuza. Naam. Sekaawo wennyini oyo maama yanyonsaako, kitegeeza siwakuwasa bano abaana bazaala. Ate bano baganda bange batayonsa, asobola okumuwasa. Agenda munone, atulaita munone. Kitegeeza buno obwamaama buba bukola ku nze nzeka. Bukola ku gwe yonna ng'era bweri nasabu. Nga bwe bukola ku nasabu, ebyo bikola ne musaayi nabo. N'abali awo tolina gyonna yonna omutabwe bayagwadde. Alayhi salaamu.
kola naam era wekukkiriza okumukuba y'omukuba otya ebyo nabijja bitunuulira sobola okumukuba bamukuba batya aya namba ge tugamba tubakole mukumbo naye tutya awali obuzibu batugamba okusaba tusabe naye tusaba tutya abantu bayingizayo byabwe okusaba mashuhuri wakadhalika n'okuba abakyala kyambusiraamu naye tubakuba tutya ebyo tujja okutunuulira wanababatiriza subhanahu wataala naam alayhi salaamu omwana yafumbirwa fumbo wenjagala okumanyibwa butuufu naye ng'akyasoma kati ng'atakyabeera waabwe then wagira oba wiikendi ng'eyo babawumudde ng'agende w'omwami bikikirizibwa ekyo kisobola okukkirizibwa naye kirimu adraaru nyingi mulimu obuzibu bungi naye baba bamuwawafa alhamdulillah kiba kikyakuba naye nga kirimu ebizibu bingi repercussions ezivamu ekyo nyingi kujjako ng'ojja zigumiikiriza naye nga gwobufumbo obeera halaali wabula waliwo ebikendeera ono batayinza kutuusa ng'omusomi kati awe tugambira nti waliwo obuzibu naye nga gwobufumbo tetuyinza kugamba nti buli haramu nga byonna yabituukiriza mutatalibaat nga yazituukiriza fala basa dhalik naam alaykum salaam warahmatullah Sheikh kubanga wayogera ne taata w'omuwala n'omuwala yemukiziganya eza akyali mu sekendi n'atuuka mu yunivasite ng'amaliriza ng'asomera ku mahali n'atuuka n'agamba nze nedda naye kubanga musajja ng'asomera ku mahali ng'asomera ku mahali ng'agakomyawo ng'ayeyongerere ate obeera kyomubanja ekirala amahali agakuddize akweyambula agenda n'omulala kubanga kuba kulya sente z'abantu mbulya z'amaanyi kigendererwa kirala ate omuze okugusa ekintu kyoga nti sikyayagala leeta sente zaye zonna ogende gyoyagala kubanga ofumbo tibabukaka okulindawo imaamu oba kumugulira akasimu oba nti bamukimisala tusala omwazinyi abuuza eswala etuuse akime bukimi oba amukubire akasimu tutunulya Bilaali ne Nabbi sallama nabbi yagambanga Bilaali okukima eswala era teri muntu akkirizibwa bana abali muziki tugandi eswala etuuse kima eswala tusaale la yambagi dhalika li ahadin okugamba omwazinyi nti kima eswala tusaale illa biidhini imaam kati okumukubira akasimu kya bbeeyi nnyo okubeera nti akuwa idhini okima eswala bwibanga tafunise ate kikugaana kukima swala kuba eswala etukidde mu kiseera kyayo inna salata kanat ala almuminina kitaba mawquuta tulina kugisaalira mu kiseera kyayo imamu netumusangulako awo oba tafunisi tetugambibwa ne wanajja ku mukaaga katutuule tunakola talabise waqimu sala tusaali inna salata kanat ala almuminina kitaba mawquuta tusobola okumulinda bwetuba nga tunyigiriza abantu n'empisa enkulu tusobola okumulinda imaamu waffe agambye nti nzijja asita tukimanyanga nti nzijja netomulowoleza nti saika atuse nate dhalika jaa nabiyu sallallahu alaihi wasallam wakad yuqimati sala kama inda Tirmidhi nabbi yajja ng'amaze okukima eswala hadithi inda Tirmidhi bwe bakima eswala nabbi aba ataatereza istaw najjukira nti yanali janaba sallallahu alaihi wasallam n'abayitako n'agenda n'anaaba janaba naye yalwayo nnyo basigalawo nga bapaakinze paka lwe yajja bamulinda so nga Abubakari baaliwo Omaru baaliwo bonna baaliwo era waliwo alina ogatwe mukima eswala obundi agenda n'atusanga baaliwo tusalewo twalagenda kujafu naye taadduba maa nabi bamulinda kaseera sahaba agamba nti yalwayo ddala twamanyira ku kinti janaba amazzi teyagasangula bulungi enkote nekazo nejja ng'ina kyeraga tegerekese idhan tusobola okumulinda taadduba ebbanga lyatugamba nti agira ki akomawo obajja kibuuzo kya muganda wange kyenyini
waba omulenzi nga yawagulako ko ebiwagu omuwala akkirizibwa naye okuzzaako ebitundutundu ku mahalo baleeta okuwagula oba otegeka okuwagula ku yawagula ku ki yawagulako ebiruwa seeka yeegattako naye kati omukyala wabazza amahali naye akkirizibwa oleetako ebitundu kuba naye agamba agapima atya kati ekitundu kyakipima atya ayina kuza sente zonna kibeera iqaabu llahi kumubonereza butaba na mpisa ayina kuza zonna yogamba nti yampakula kukira ayina kuza zonna sente naddala idha kanat hiya sahibatu lqadiya eyavaako obuzibu tewaliko excuse yonna ayina kubanga giraki amma okuzzaako ebitundu ngaobuzibu buvudde kwani omusajja azza ebitundu naye webanga kadiya ye la tunayina zireete tegeregeze namwali alaykum salaam seeka wasomesezzaako kigambo ekigamba omuntu nti ateekwa okuvunamirwa omukyala avunamira omusajja naye n'ogamba oluvannyuma nti omusajja waliwo etteeka erimukkiriza ate avunamira omuntu ani oyo seeka bwendi bwe nagambye yonna teriyo omuntu avundamirwa yenna naye singa waliwo kyansi eragira omusajja yalivunamiddwa mukyala we naye teyajja kyansi yali alaga bulazi nti omusajja okumanya munene singa kyansi yali weeri kale wayo omuntu gwavunamira yalibadde musajja musajja tayina gwavunamira nomu abadde eba nakyogedde naseerede wawulidde bubi teri yavunamirwa mu nsi yonna illa Allah. Seeka ensonga endala nyinza okuba nga nina mukyala nga namuwoowa akwata mahali gange twakkiziganya nengawaayo naye mu mbeera ey'obusungu obungi nenyiiga nabwe nga gatwale mu butaganziriza kuba musango ate kasita ogamuga nti gatwale kasita okivamu nga tigatwale alhamdulillah omusadde owadde kati gwe sirika busirisi oba ogaagala mu busungu naye bwogala ti gakuwadde n'agatwala aba agatudde talina muto era olina eddembe okuga nti n'amakale tonto agakuwadde genda ogule mu shariyaati oyambale omusajja n'akutwala mube bulungi oli wadde okugamba kubanga ehakkiyo atanazalu anha au anhu okugireka eryo ddembe nogati ati kyayagala genda tolina buzibu tegerekese subhanaka ekirala seeka era nza kusaba otereezeemu nsobola okwagala mukyala wange n'ansalira amahale amitwalo 5 imaamu oba omuzadde akkirizibwa okugaa nti obusaze matono tegakkiriza obusaze yongerako amahale ga muwala yekka oba matono oba mangi kiri gyali omukazi maama ntoyiri ayingira mu mahali ga mukyala eba nsobi ngati omutifu muggyemu emmotoka la si kirungi kubanga seeka enjeka ennyini omukyala wange olwokubiri twali mu muzikiti taata teyaliiwo biseera nga tugenda yingira bamanzaani naye seeka bwe twatuuka muzikiti kuba nali ngenda kusiiba nga sikkirizibwa kuba naye njagala omwejjako nene nga kambuze imaamu oba togenda kusiiba okkirizibwa wowe seeka tuwoowa obagaazi omukyalo oteekukola ki oba osibudde bwereere ng'oli naye era namugaaka tukoze tutya nangamba kubira kitange nenjogera naye nangamba olina imaamu kunze mulimu mumpe ku ssimu namugamba nkuolukusa okuwoowa abaana abo olw'ekisiibo kino kigenda okutandika naye bwekiggwera mwetaaga ewange kuba bali wala bwe twalimu muzikiti omuwala n'asalira amahale nga tuli ffembe wala imaamu imaamu n'amugamba nedda saze matono kusalira omuntu ono olabika waliwo kyokweka kitali kituufu ddamu omusalira amahala amatuufu imaamu kituufu yakola nsobi
yomanga yali akusaasidde nga gwakusalidde amahale ga mukyalo teriyo imaamu teri taata gageeti eyo right ye yakusalira gaba yagadde begaba mangi nemuteesa naye ensaliraako nawe olaba tugenda kuwangala ffenna ate tuwulire kati nkuwa mahale mukira kyokulya embere nga ketunuulira siina sente oli waddembe okuteesa naye era mu kiseera ekyo kyennyini yamugamba seeka omuntu ono nga bw'omulaba alina omukyalo oli omulala naye nze nina bwenkimanyi nga nze talina ssente sazeewo nti ezo zinjagadde nga nzinaga nedda balimaama abo bayisa obwavu nabo abo bayisa ebyabo mu ngeri ezo gwe wenyini bwawo tamanyi naye tamanyi kati ogenda okwekanga akusemu zakusise kisi kituufu era yenyi imaamu yekwogera bwogezi bigambo tigamukwatirako yasini kumanya nti omuwadde amahale omuwadde akkiriza ameka gakkiriza geeko kubanga gundi transaction eri wakati we nani namukazi ate ibimukwatirako ye agamba tompa ssente olwokuba nti olina emirimu gyotukolera ku muzikiti kuno tuwangadde naawe naye ebyo tebyali bibye byayingirira yono munyinyi singa taata bakusimu naga nti anze omwana mukuwadde musobola okuteesa n'omwana noga nti yamahale wegati nogamuwanga tewali muntu yenna awoganze mukuwadde nikahu muallaq tebeera fasid nebeera muallaq teba nfu nebeera kyawanikibwa waliwo ebirakinga ejjule kubeera nti waliwo abajulira naddala bekuba okwowa kwa mu nyumba kati abajulira babeera wajibu naye neyomukidaala teyetaaga nabajulizi eyamutenti teyetaagisa abajulizi ate bangi waliwo nabaze kubaga abajulizi naye bano mu nyumba bawalama batugamba ey'omunyumba yo lazima abajulizi balina okugira okubeerawo kuba okwefuula kungi nnyo naddala omulembe guno naye wali balina balina okujulira tetwetaaga nate abajulizi bajje ate simanya vaayo la kasita abantu ebeera ya mutenti amma ey'omunyumba yowajibu abajulizi babeerewo mu nsonga yammwe. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.